Embeera bw'eri ku Entebbe International Airport nga tugenda okwaniriza omununuzi w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. Guno omukwano bannayuganda gwe balina eri pulezidenti waabwe. Mukwano gwange, muganda wange, tegulabwangako. Abantu bazze ddala mu bungi okwaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, the President of Uganda. Kyenyiza okugamba n'okutegeeza nti guno omukwano bannayuganda gwe balina eri President Kyagulanyi Ssentamu gwa njawulo nnyo. Era ng'eyongera obajjukiza nti abaana bazze okuba nga bavudde mu bitundu eby'enjawulo ate banirize His Excellency bamukolidde surprise. Era nga muganda wange, mukwano gwange, tweyanziza nnyo mwena abazze okwagala His Excellency n'okumuwa omukwano mungi ate era ne comfort ey'enjawulo. Baganda bange, mikwano gyange, mwebale nnyo kwagala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. Tusiimye nnyo, tusiimire ddala. Mwebale omukwano omungi gwe mumulaga, era tusaba tutambulire wano. Tutambule nga tumanyi nti waliwo ebyenjawulo bye tugenda okukola, era tutambule nga tumanyi nti no tugenda kuba bawanguzi. Uganda etambula ye Uganda bannayuganda gye beetaaga, era Uganda etambula bannayuganda gye bayayanira. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Tuliza okwagalako okwa Yesu kwe yatuwa, tulinga amafuta amalungi ag'omuwendo mungi, agakulukutiranga mu kirevu kya Looni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyo no family gyolaba yetadde ensi ku bunkenke. Esuza bajjeno nga bakukunadde. Muganda wange, mu Uganda temuliimu muntu n'ogu ategomba kuwangaalirako mu bulamu nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'awangaaliramu oba okwagalibwa abantu abangi. Olaba oli abeerawo bezina following ku social media, n'alaba nti afollowingibwa abantu obukadde 2 oba abantu obukadde 5, ekyo n'alaba nga kyabbeeyi, n'alaba nga afuuse wanjawulo, n'avuma buli muntu, n'amanyira buli muntu, n'ajoga buli yenna gw'ayagala just olwa numbers z'alaba nti afollowingibwa abantu 5,000,000. N'agenda ni following bonna babadde afollowinga, n'alaga mu afollowing abantu 0 oba afollowing omuntu omu. Naye nga bwe yatandika yalina byali afollowinga, naye olw'okubalaba nti enamba y'abafollowing efuuse ennene takyeguya, ne babadde afollowinga bonna n'abali followinga. Okulaga nti wakabi nnyo, bamufollowinga bangi naye talina bafollowinga. Ng'ekimukoze ekyo ki? Namba wali gy'alaba ku social media. Nesaasira omuntu ayagalibwa miliyoni ne miliyoni z'abannayuganda nga si bya media wabula physically ng'abamwagala abalaba nako n'amaaso ge bw'ati. Mu buli kitundu gy'alaga, mu buli district gy'alaga mu Uganda, mu buli nsi gy'alaga ebweru w'eggwanga, ng'abagamba nti bamwagala abalabako n'amaaso ge nga si bya numbers ku media. Ekyo teriyo atakyegomba. Era namala okeera ekyakatona n'aleetanga chance ng'ekyamagero, n'agamba nti mwenna abannayuganda buli ayagala okuwangalirako mu bulamu nga Bobi Wine bw'alimu oba okwagalibwa abantu abangi, mugende kodi Kampala mu Kisawe. Ngenda kuwa omukisa abantu 5 abanaasooka mu kifo ekyo. Nkulayirira Jeno Muhoozi ne Jeno Museveni tolyanza basooka mu kifo ekyo. Olw'ensonga bo bamanyi ki kitegeeza okwagalibwa abantu abangi. Singa tekirina makulu okwagalibwa abantu abangi, tebaali spendinze billions and billions of money okusasula abantu bakole buli ekisoboka kyonna okukakkanya love oba omukwano abannayuganda balina ku Bobi Wine. Singa tekikola mukulu ekyo tebaali kimaliddeko obudde. Era tebaali sasudde billions and billions of money okusasula abantu babaagale nga bwe baagala Bobi Wine. Okitegeera kati ate ye Jeno Museveni akimanyi nnyo okusinga bannayuganda bonna okwagalibwa abantu abangi kitegeeza. Olw'ensonga batunyumiza mu byafaayo nti waliwo omutuuze eyattibwa nga bamubuuza mwami Museveni waali ng'amanyi bulungi nnyo we yeekwese
n'atasobola mulongoma nti gwe munoonya ali wali nakkiza ne bamutta ku lwono ng'amukwese kulwa General Museveni ng'amukwese. Ekyamukoze ekyo gwali mukwano na kwagala kwe yalina ku General Museveni. Kati kitegeeza nti oyo amanyi okwagalibwa abantu kiki ekitegeeza n'ebibala ebisobola okuva omuntu byasobola okufuna mu kwagalibwa abantu abangi amanyi bulungi kye kitegeeza. Oba okitegeera muganda wange gw'olaba yabadde just birthday ya Bobi Wine, ensi yonna ya celebrate z'amazaalibwa ge. Gwe buli nsi gy'omanyi nti erimu Abannayuganda bawangaalirayo wavuddeyo obubaka obumwozaayoza okutuuka ku mazaalibwa. Oli n'akola video nga pakeginze buli kigambo ekirungi edduwa n'essaala na buli kimu nga bivudde ku mutima gwe nga talina sure nti video eyo gwagikoledde ng'amwozaayoza anaagiraba naye ye n'agipostinga kubanga ekyo kyagende kye kibadde ku mutima gwe. Nga ekyasinza okunewisa nti ffe twabadde bize eno mu kumwagaliza amazaalibwa nga yali mu kuzanya na mukazi bali mu kwegoba bagenda kunywa caayi naye nga ffe tuli kukola video ku video happy birthday ng'ali ku bibye naye ng'ensi yonna eri ku bunkenke bwa kumwagaliza birthday y'omukulembeze yatuuse ekiseera neefuuka kintu kirala neewamba media nga tewali gguliro lyonna liyitawo okuggyako obubaka omwozaayoza. Okimanyi nti waliyo final za Africa Cup of Nations naye abantu abasinga mu tebakimanya nakimanya babitegeera nnyo ku Lwakubiri nga amazaalibwa gaaliwo ku Monday nga ne AFCON bazisamba ku Sunday ekiro olw'ensonga nti ku media nga tebiriiko tebisatulatinga ku media ya Uganda nga tebisatulatinga ng'ekiriko mazaalibwa ga mukulembeze gokka essaawa eyo nga ne bwoyokya ennyumba mwosula nga bw'osima wuli teyayinza kubiwa budde. Oba okitegeera naye gw'omanyi ssente mmeka General Muhoozi za spendinga ku mazaalibwa ge abantu bagakuze ne bigaana n'asasula buli muyimbi ne bateekawo baasi zisomba abantu ne bateekawo emmere ya bwereere buli kimu kya bwereere kulya kunywa transport bya bwereere nga bakusasula n'okusasula ne babasasula n'okubasasula ne babula. Ono ye teyabadde na mu ggwanga yabadde bweru wa ggwanga naye ng'ensi yonna emwagaliza amazaalibwa. Tulabye amawulire agatambula ku media nga balina ne baakutte abadde bategese okukola kapate eggomba just okola obukozi kapate ak'okujaguza amazaalibwa g'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate mumanye eggomba gye bamuzaala just kulya kunywa na kusala keeki beeyagalimukko olw'okwozaayoza omukulembeze waabwe okutuuka ku mazaalibwa ge. Drone n'eryako basatu ne babatwala biri ku media bitambula just kwagala okukuŋŋaana bakuza amazaalibwa g'omukulembeze naye ng'agoono jeno gye banaagakuliza balangira emyezi ng'ebiri mu maaso ne bakola enteekateeka ne bajeti ya buwumbi ne babulayo. ono bakwata n'abakwate batayiza n'abatayiza obutakikola singa babeera free nga bakiza okugakuza ng'agajjeno bwe balifiri okugakuza la hawula eyaliba ne public holiday. Gwomanyi abakozi abaligobeddwa ku mirimu nga bonna bagenze mu kukuza amazaalibwa ga mukulembeze baali badde bayitirivu. Oba okitegeera kati nalabye waliwo omulenzi omu ng'ayomba mulwaki eno famire buli alimu mugagga sente bo bazijjawa mubulire abantu gye mujja sente zammwe. Muganda wange gwe tosirikira ne weebuuza nti naye olaba igwe aboogerako obwogezi obulamu bwo bwakyuka n'ova mu kutunda nakati n'okukola obwa kirina ekkata just kulwokwogera obwogezi ku linnya Bobi Wine ne famire ye kyakyusa obulamu bwo kati otula mu ofiisi n'oyambala essuuti n'osiba n'ettaayi. Kati gwe walowooza nti bo b'oyogerako basigale nga banaku nga gwaboogerako obulamu obukyusa. Tebereza omuntu eyali atunda amayirungi n'ebbigiji nga n'amazzi anywa ga mu kaveera essaawa eno nga n'embwa zinywa yogati. Embwa zinywa yogati zinywa Minute Maid just bakwogera bwogezi ku famire eki emu. Kati gw'osuubira otya nti bo bwe mwogerako bo baalisigadde banaku? Gwe kyolaba kisoboka. Ekyokubiri
Gotyanga family ngagga bweto nga tekuli n'omu alina musango mu kkooti nti bamuvunaana nti mubbi nti obugagga bw'alina yabba ettaka ly'abantu. Oba okitegeera nti oba bamuvunaana nti obugagga bw'alina mufere gafera abantu. Ng'abagagga bangi tulaba bulijjo nga tebava mu makooti olw'obubbi n'obufere bakola okugaggawala, naye eyo family mu bonna ani gwali owuliddeko mu kkooti nti bamuvunaana nti mubbi oba mufere. Abasajja balina likodi yaabwe ennungi mu bugagga bwabwe, tebalinamu musango gwonna gubavunaanibwa. Kati gwofa ki nabo otuuga nti mubuulire abantu gye mujja ssente, babula abantu gye bajja ssente waliwo abavunaana. Gwolabyeyo avuddeyo ng'abalina kyabavunaana mu bugagga bwabwe, nga bwe tulaba buli lunaku bwe basiba bakabya amaziga, bwe basengula ku mataka, bwe babbira ente zaabwe, bwe babbira ssente zaabwe mu mabanka. Gwano wali ani gwolaba akaabirira famire eyo ng'akomplaininga nti balina kye baamubba. Kawabe waabwe mu kyalo Eggomba, kawabe gye bawangaalira mu kibuga, ani akaaba nti baamubba? Awamu n'ekyo ng'anaabamu bali mu real estates, bagula amayumba na kuzimba amayumba ne bagatunda. Ani gwolira akaaba nti baamubba? Gwe kyolaba kisoboka. Ekyokubiri, gw'otyanga family engagga bweto nga tekuli n'omu alina musango mu kkooti nti bamuvunaana nti mubbi nti obugagga bw'alina yabba ettaka ly'abantu. Oba okitegeera nti oba bamuvunaana nti obugagga bw'alina mufere gafera abantu. Ng'abagagga bangi tulaba bulijjo nga tebava mu makooti olw'obubbi n'obufere bakola okugaggawala, naye eyo family mu bonna ani gwali Embeera yakwaniriza omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nakumulaga mukwano. Baganda bange tweyanziza anti tuli ku Valentine mood. Abaana bakya celebrating His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu n'abantu bakyagenda maaso n'okucelebratinga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine anti era weekend yennyini eyalavu ate tubadde mu Valentine. Tweyanziza nnyo, tweyanzege, mwebale kwagala His Excellency.